حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسيبي بنانج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tumwebaza ekitiibwa Allah tumutendereza tumusaba Allah sokusaasira ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam okusoka kwa byonna owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu Qur'ani ekitiibwa yatulaga nti omwezi gwa Ramadani guno chance nabeerako ne advice gye yatuwa nga buli muntu asobola okubeera nga ajettanira. Yagamba nti faman shahida minkum ash-shahr falyasumu. Allah gwasaasira Ramadani nemusangawo agisibe. Faida yaffe eri mu hadithi emu insha Allahu taala eri mu sahihul jami' eva ku sahaba bamwita Abu Huraira radiyallahu taala anhu. Abu Huraira agamba nti marra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala qabrin dufina hadithan. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alumu yayita ku kabuli nga bakajiziika. Kyategeezaamu dufina hadithan, kabuli eyo mufu yalimu munnaku bunaku. Kyemmanyi nti omuntu eyakaziikibwa tulina bye tumutegeerekako nti oyo yakakola ki, yakaziikibwa mu byo ettaka libeera bisibisi era oliraba nga n'omuddo tegunnaba kukola ki, kumerawo. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba ti rak'ataani khafiifataani mimma tuhqiruuna tanfiruna. Yaganti raka'a bbiri khafifatan ng'oli agisadde nyangu yangu, amakulu tasomeddemu bingi, someddemu essula zaffe zaki eza bulijjo. Mimma tuhqiruna, mwebyo bye munyoba oba mu bintu bye mutera okunyoomanyuma. Mwana wattu olwo ebintu abantu bagenda banyoomanyuma era nga bagenda babisindika eri abantu oba ekibiina ky'abantu nga bintu kye bitera okunyomebwa mu mirimu gy'eddiini, nga okusiiba sitta tisibwe kiri. Abantu batera kusindika wabaki waba amaseeka awo kukusiiba kwabaki kwaba amaseeka. Oli n'atero n'agamba nti abawalimu be basiiba okwo n'abakadde abakaddi na kintu kye kirala kitera okunyomebwa mu ddiini, okwaziina. Abantu banyooma nnyo okwaziina era ne bagamba nti kabasituse omwaziinyi atukole ki, atuwe ku salaamu, anti bamulabawo naye nga wa Allah munene. Era nabbi yayogera ku mwaziinyi yagamba nti abantu baba bakuba bamanyi obulungi obuli mu kwaziina ne layini esooka la atawuhuma, baalizze gye biri newankubadde nga baavula buki, ng'obulwadde bukulumye oyavula bwavuzi. Naye zino nabbi aga nti raka'a bbiri khafiifataani, nga raka'a ezebbiri mpewufu, khafiifataani mpewufu, mimma tuhqiruuna, mwebyo bye munyoomerera, tanfiruuna min an-nafli ay tusalluunaha naflan aw taw'an, ng'omuntu azisadde azisaala okusinziira tatawwa atakakiddwa. Umaze okusaalawo subuhi omaze okusaala dhuhuri n'osaalayo raka'a mmeka? Bbiri. Zizo okubeera mu rawatib oba raka'a bbiri nga za haja za kyetaago gwe zoonyoomerera. Yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omusajja ono ali mu kabuli yaziiduhuma haadha, ono okuzongera fi amalihi, ku mirimu gye gyabadde ng'akola ono gw'olaba ali mu kabuli yamusongako. Yaga nti ahabbu ilayhi oba ahabba ilayhi, omusajja ono ali mu kabuli ono awulira ayagala nnyo raka ezo bbiri
min baqiyati dunyakum okusinga mmwe obulamu bwo bwosigaza bwonna n'ogamba nti opulanigiddemu ebintu bingi yayagala muraka mmeka azongere kuki ku mirimu gye awo nno wenzija ebiro ebisigaddeyo mu biro bya Lailatul Qadiri bibale leero kiro kyakumeka 25 kyekimu ku biro bya Lailatul Qadiri Allah bwe yali ajogerako yagamba Lailatul Qadiri khairu min alfi shahr ekiro kya Lailatul Qadiri kisinga emyezi emeka 10,000 yemyaka emeka kumbala y'abantu wedda gye babalira 83 n'emyezi nga 6 emyaka 83 abagendo giwangaala wano Allah yamanyi era nkakasa bulungi nti fenna tukikakasa nti agiwangadde tumukubira nduulu era bwafa abantu bagamba nti omusajja awangadde ebbanga ddene naye okompeyalinga obuwangazi bw'abantu ba ummeeno n'abantu ba umamu ezasooka nga umma ya Nuuhu, umma ya Huudu, eya Saalihi, okuzikompeyalinga omusajja Nuuhu nabbi wa Allah yawangaala emyaka mu ddaawa mu field ya ddaawa. Oyinza okubuuza bano abawalimu baffe betubadde nabo n'omuga nti waakamala ekirivu mukirabye kyonna kyanvi naye n'omubuuza nti waakamala mu field ya ddaawa emyaka emeka naga nti naakamalamu emyaka aga oba meka. Ye Nuuhu Allah yatugamba nti yakoola abantu be alfa sanatin illa 50 am, emyaka 100 ng'ogyeko emyaka meka gibeere mekeri 9 mu emeka 95 yali mu ddaawa yokka aba yawangaala emeka. Kati okusobola okompeyalinga mmwe nabali fe Allah yatuteerawo nafahat, yateekangawo bu chance, yateekangawo bu bonus okola akantu mu lunaku lumu n'obeera ng'akoze ibada za myaka 80 mu emeka mu 3. Allah tatwagala akati obudde obusigaddeyo tusigazza 25 naye omwalimu omba mwita Ibn Uthaymin Allah amusiime byatunulira araa ahlul ilmi min as-sahaba, byatunulira entegeera y'aba ahlul ilmi okuviira ddala kuba sahaba. Abdullah ibn Abbas yazim anywera ng'agamba nti al-yawmu as-sabi' wal-20 ekiro ekya27 ye Lailatul Qadr. Omulala mu basahaba yanywera nti ekiro ekya23 omulala n'anywerera 29 n'abalala bazze babyogerako mu batabiina n'abamanyi baffe. Yagamba nti yakakasa nti Lailatul Qadri yantaqilu min laylatin ila layla hasba sanawat. Omwaka guno esobola okubeera nga Lailatul Qadri eri mu kiro kya 23 ogujja nebeera mu 25 ogujja nevaamu negenda ku 27. Yensonga lwaki Nabbi Muhammad yetugamba nti omuntu yenna ayagala okinoonya anoonye 10 lyonna erikola ki erisembayo. Kati Allah yali atwagaza bunyiikivu okukyerabiza Nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam. Mbasaba abasiraamu omufaali mu kabuli Nabbi agamba yeegomba raka meka ate empewufu eza bulijjo mukozesa obudde bwammwe, obudde bw'oyina bukozese. Waliwo abantu obalabanga bamuga nti ekiro olwaleero kiyinza okuba kya Lailatul Qadr nga waliyo ttiimu 2 ezizannya, emu bagiyitaani Arsenal endalani nagaseeka nja zuukuka ekiro tugende mu tarawih ye naga nti ajja zuuku azannyira mu budde bwe. Ono ali mu kabuli anoonya raka 2 gw'olina obudde obw'okukoleramu oganye bukozesa ogenda gamba otya Allah. Fundikira n'ebigambo by'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam bwe yali atubuulira ebivudde wa Allah waffe yagamba nti ow'ekitiibwa Allah yagamba jalla jalaaluhu ya ibadi baddu bange innama hiya a'malukum uhfiha lakum uwaffiha lakum, emirimu gyammwe gino gye mulaba ngibakuŋŋaanyiriza uhsiha lakum thumma uwaffiha iyaha
ngenda njikuŋŋaanya nga bwe njiteekateeka Allah alabirira emirimu egyo yagamba nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam faman wajada khayra alisanga obulungi ewa Allah falyahmudillah agenda tenderezani Allah waman wajada ghayra dhalik alisanga obutali bulungi fala yalumanna illa nafsahu tanenyanga yenenyanga atya yenenyanga yekka insha Allah faida erabika ekomyawo tugende mu section eyokubiri byetunaba tumanyiko insha Allah tujja kubyanukula ebinaba biganye tuli byanukula ulala insha Allah taala barakallahu fikum أنا أقول تسمي لكم تفضل ونقامات السلام عليكم شيخ سنغ رمضان إتوكا ومسجى ناسين دي كم شالو we ewawe olw'okuba tannaba kumuwoowa bweggwa akkirizibwa okumunonayo amufumbire singa Ramadani etuuka omukyala bawe namusindika mu kyalo olw'okuba simuwoowe bweggwa n'aga nti kati ngenda muddira olwo abakkirizibwa omufumbirwa abooluganda b'ebitiibwa amateeka g'eddiini gatulaga nti omuntu obutawoowa mukyala sawaa'u kaana fi Ramadan au fi khariji Ramadan ebeere Ramadani munda oba wabweru wa Ramadan bubeera bwenzi nkiddamu omuntu obutawoowa mukyala ebeere Ramadan oba wabweru waki wa Ramadan zina mahda bubeera bwenzi bwennyini obuwedde emirimu era bubeera bwa malaaya tukubiriza abasiraamu nti katonda wa Ramadan ye katonda wa khariji Ramadan Ramadani webeweddeko era yasigala nga ye katonda asigaddewo okuddira omukyala omuga nti agende mu Ramadan kikulu era oba wadde ekitiibwa ne tukuutira okuwoowa mukyalawo ekyo kyekituufu leka kwekuumira mu bwenzi leka kusimbulanga bigere buli kaseera nga bw'otambula bw'onigguuka nga oli mu kujemerani Allah tabaraka wa taala so tukuga nti omukyala oyo kyangu nnyo genda omuwoowe kyekisinga obulungi era bw'omuzza oba oddidde malaaya ng'ogisenguzeeko mu Ramadan n'obeera nga zimalaaya ebbiri ziddinganye mu Ramadan tusaba Allah tutaase obwa malaaya insha Allah taala bibuuzo biweddeyo تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekanze mbuuza Amiri yavuddeyo yatugambye nti Salatul Eid tugitwala wabweru naye embeera y'obudde bwekyankalana bannyinaffe bali yatugambye nti ebakakataka abali mu kasanvu ne bajja ebweru ne beegattamu naye nga batudde tebasadde naye embeera bwekyankalana ebweru eri nga tuteekeddwa okuyingira munda ne bannyinaffe abali mu kasanvu bayingira mu masigiti. Singa wabeerawo embeera embi ng'essala ya Idi yatuuse tuyina okugiteeka awali ekizimbe oba mu muzikiti bwe guba nga gwe gukola ki gwe guliwo enkuba ezze oba embeera yonna eyinza okunakuwaza abaddu tugiteeka mu muzikiti. Kati abuuza omuwalimu yaga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama amara al-huyyad yalagira abakyala abali mu nsonga babeere nga bajja beetabe mu yastami'na oba yasma'na al-khayra bawulirize obulungi bwa khutube wa ya'tazilna al-musalla oba as-sala essala bwetuuka baddeko wabbali. Kati ate singa embeera yezze ne bajja mu masjidi ebyo bye bimu ku bawalimu bye beesembesa nga balaga
omukyala ali mu nsonga teri kimugaana kubeera mu masjidi. Nkiddamu bwe bumu ku bujulizi abawalimu bwe beesembesa nti omukyala ali mu nsonga teriiyo bujulizi bwonna nga Allah amugaana okujja mu masjidi singa wabeerawo obwetaavu obukukola ki oba okubeerawo. Lwaki? Nti hatha shay'un katabahu Allah, ekigambo ekyo oba ekyabatuukako oba ekibabeerako buli mwezi kintu katabahu Allahu ala kulli banati Adam, Allah yakiwandiika ku buli muwala waani wa Adam. Bwatyo nabbi bwekyogera bali mu masjidi alharami, bali ku haramu Makka ne mukyala we Aisha. Fajaat Aisha najja wahiya tabki, nga Aisha akaaba. Bwe yajjanga akaaba nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam namugati malaki ya Aisha anafisti, kiki ekikutuuseeko Aisha, ogenze mu nsonga? Fa asharat biyadiha, yali birasiha, naalaza n'omutwe gwe bwati naam nti ye. Faqala nabiyu sallallahu alayhi wasallam, n'agamba nabbi ng'agamba Aisha if'ali kulla shay'in, kola buli kintu kyonna illa tawaf, okujjako okwetolola Kaaba kwenkuganya. Amakulu mu masjidi beeramu, buli kimu kikole okujjako okwetolola Kaaba. Naga nti hatha shay'un katabahu Allahu ala kulli banati Adam, ekyo kyolaba Allah yakiwandiika ku buli muwala wa Adamu. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti teriyo kigaana mukyala kujja mu masjidi embeera bweba ekyuse nga khutuba ezze mu muzikiti ajje yastami'na alkhair, bawulire obuki, bawulire obulungi bwa khutuba. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Naam, kigamba kitya? Omuntu akkirizibwa okusaala nga asoma alabako, okusinziira ku fatwa y'abawalimu baffe nga Sheikh Ibn Baz ne Ibn Uthaymin, bo balaba nti omuntu oyo akkirizibwa beekwasa ekikola kya maama waffe Aisha nti yagambako omuvubuka ng'alina olupapula kwakutte nga bwagenda asoma, bwe batyo beekwasa. Amma Sheikh Albani alayhi rahmatullah yalaba nti omuntu okukwata Qur'an ekyo tekigwanidde kusoma. Omuntu asome kuba Allah teyatukaka fakra'u ma tayassara min al-Qur'an, omuntu asome ekimwanguyidde mu Qur'an. Ala kulli hali bwaba asadde nga alabako esola yentuufu, wallahu ta'ala alam. Salatu. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kyetugenda okukola otuna tufunyeyo mu basajja n'abakyala abali wedding, n'egye mwalemeddwa okuleeta peni n'olupapula badde sawa no tukuliyatingawo space. Omuzindalo guno egutuuka, omukyala ayagala okubuuza ajja ayimirire wano abuze ekibuuzo kye. Waliyo omukyala alina ayagala okubuuza, alina ekibuuzo oba taliyo? Katufune sheekh ono, katufune omukyala wuno inshallah, then tumale tufune inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekanza ekibuuzo kyange nkibuuza, njagala okumanya ani akakatwako okuwa zaka. Zakatul fitri nti tugenda okuwa kati mu nnaku ezisembayo. Ani akakatwako okuwa zakatul fitri? Nabbi sallallahu alayhi wasallam farada zakatul fitri, nabbi yafuula zakatul fitri nga yatteeka ala kulli muslimin, kubuli muki, kubuli muki, kubuli musilimu ateekeddwa okuwa zakatul fitri, alina kuba muki, musilimu. Abdan kana, abeere muddu, au hurran, oba abeere mwana waabobwe, sagiran kana, abeere mwana muto, au kabiran, oba mukulu, dhakaran kana, musajja au untha, oba muki. Abo bonna kasita obeera musiraamu wa zakatul fitri. Kitegeerekese abo wa zakatul fitri. Abaana n'abaddu, abakozi, ani abaweera? Taata waabwe.
abaweereza zakatul fitr waba taliwo guardian abaweereza zakatul fitr so omuntu akulembera amaka aweera abantu be zakatul fitri wallahu ta'ala a'lam enam ngali musala tekiina buzibu kusoma dduwa ng'ogijja kapapula kubanga tewogikwata osobola ogijja kapapula n'ogisomera okwo neefuba nnyo okulaba nti ogikwata. Barakallahu fiikum. Mbakyala sorry yasembirako wano Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Musawu Rahma binti Sulaimani okuva mu ekike nakyo health products and food supplements. Seke ekibuzo kye mbadde nsaba okuntangazaamu nga bwe ndi omusawo challenges zenfuna. Ddagala ki eritakkirizibwa kujjanjabisa oba bintu ki ebitakkirizibwa kujjanjabisa kubanga nina omusiraamu omu yajja nga complaininga ensonga ezimu ne muwa nakyo sisooti nanchallenginga ng'agamba nga sinatwala ddagala so kompe obujulizi oba bwino oba hadithi oba aya mu Qur'ani kati nsaba ntangaazemu ku nsonga eyo biki ebiri haramu okujjanjabisa mu ddagala eryo kuba baseeka abamu batugamba mbuliri haramu bali kompeyalinga ne bali bannaffe abasawo ab'ekinnansi ate nga ffe tunoga just ddagala ne tulirongoosamu ne tupaakinga tewali kye twongeramu. Barakallahu fiiki Musawo Rahma. Eddagala owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ye yalissa ate Allah bw'assa eddagala alisiriza mu kyaba ayagadde kyonna mu muddo miti oba mu ttaka ettaka eryo lisobola okufuuka eddagala. Waliwo abantu abalina endowooza nga balaba eddagala lyaffe lino ery'ekinnansi bino byebayita mululuuza ne baga nti si ttuufu. Ani yaga nti si ttuufu? Bannange buli ddagala lyonna atugamba nti si ttuufu atuleetera obujulizi si ffe abakozesa eddagala mugamba nti ffe tuleeta obujulizi. Lwaki? Ti Allah yatugamba huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jamia, ebiri mu nsi byonna mubikozese. Kati Allah tabaraka wa taala ye yasse eddagala ng'alissa mu miti mu bikoola. Omusajja bw'akwata kalanda lugooli n'akwata omudde ebikoola byaki n'abigezesaawo nga bisobola owonya omuntu, tubiyita ddagala era tukkirizibwa olikozesa. Lwaki? ma anzala Allahu da illa wa anzala ma'ahu dawa. Nabbi yagamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam titeri kirwadde kyonna Allah kyassa mu nsi okujjako ng'akisirizaako eddagala. Alimahu man alimahu, bwekyo bwekyajja mu sunan. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Eddagala eryo nyinza okuba nga nze ndimanyi ng'omulala talimanyi. Eddagala eryo ono omusawo ayinza okuba yalimanyi ng'abalala tebalikola ki, tebalimanyi. Kati eddagala lisobola okubeera mu miti, lisobola okuba ettaka. Nabbi olumu yajjanjabisanga ttaka na malusu, n'akwata mu malusu muno n'aga nti weewa kuluma, n'aga nti bisimillah ku lw'erinnya lya Allah, n'akwata mu ttaka. Turubati arduna, ettaka lyensi. Turubatu ardina, ettaka lyensi yaffe. Biriqi ba'dina, n'amalusu gaffe. Yushfa saqimuna, Allah awonya nagwo ebirwadde byabwe. Biizni rabbina, n'akwata awantu omuntu awamuluma Allah n'amusuusa. Kati eddagala lisobola okubeera mu kintu kyonna. Kati obuzibu obubeera ku ddagala bantu kuliteekako bukwakkulizo. Nosanga oli ng'eddagala litaddeko akakwakkulizo, sooka n'olibuuka emirundi ena. Obuuka budde eno nodde eno. Omulala n'aga nti osooka liteeka wansi waki wa piro. Ekyo kye tumuga nti mina aina laka hadha, ani yaga oteekako obukwakkulizo butakola ki? Osooka n'owandako obulusulusu emirundi emeka? Oba lisibe mu kiwato, nga tolisibye mu kiwato teliwonya. Bukwakkulizo obwo bwe busobola okujjawo eddagala, naye buli kye bayita eddagala libeera halali. Okujjako nabbi yatugaana okwejjanjabisa ebintu ebiri haramu. Allah bye yaziiza ki?
okukozesa nga ki olyenzo ganti eddagala liri mu mbizi tetulirye ebyo Allah tateekanga kuwonya mu bintu biriki haramu olyenzo ganti enjayi erimu eddagala enjaga waliwo mu covid abantu abagwa eddalwawo ne bagandi munywe enjayi tetukkirizibwa kujjanjabisa bintu biri haramu kati olyaga nti seeka naye nga bwe tuginywe ekola ki etuwonya ashaitanu sawwala lakum sitaani yegenda ebalimbalimba n'enjayi eyongera buzibu nga nabbi bwe yayigiriza Muhammad sallallahu alaihi wasallam musajja yali atunda ebifaanana enjayi mwengi nga ye agamba abantu mbuddagala agamba nabbi nti olaba otya enjayi oba omwenge ebitamiiza namuga nti haramu haramahu Allah yegufuula haramu namuga nti munnange nze ngikozesa na bujjanjabi namuga togezango kikola Allah tasobola kuddira bintu biri haramu n'abiteekamu okuwonya kwe wabula sitaani yegenda erimba abantu kojja wange omu bagenda ne bamubuzaawo ne bamugamba mbu bw'onywa enjayi nga si eno ey'okukola ki ey'okufuuwa munoogiteeka mu kadomola naye nywa nyingi ko eyo ey'akadomola ojja kuwonya ki mangu omusiraamu ng'agenda atabula enjayi ng'agiteeka mu kadomola kalamba ng'anywa akadomola mpola mpola bwazzaawo bwanywa bwazzaawo omusiraamu bwagenda okuwera essaawa nga 5 nga takyetegeera engoye n'aziggyako n'asigala mu kinu bamulaba adduka kyalo kiramba yagenda okuddamu amagezi ng'obudde bukoze ki omulala yaginywa n'agwa wansi mu ttooyi eya fuuti nga 3 bagenda omwekanga ng'akomyewo waggulu kakati enjayi oba yakunywa oba enjayi ya kadomola eri haramu ma akthara min alkhamri omwenge gwonna oba ekintu kyonna ekitamiiza obungi bwakyo nga kitamiiza faqaliluhu haramu ne bwebeera ntono bweti esigala eriki eri haramu wallahu taala alam. Assalamu alaikum. Neeraliikiridde omuwali muno nabadde njagala muwe essaawa mu kitundu naye waliwo ekibali mitinga ebulayo eddakiika nga 5 n'obutawera tusiibulukuke ate tugenda kusiibulukukira wansi kati okukka amadaala ago eddakiika ezo nnyingi mbadde nsaba adde mu kino kyokka ebirala tugenda kwesanga eŋŋandu olunaku lw'enkya naam kale n'ekimu ekya ebirala tugenda kwesanga eŋŋandu ddala seddako eri ŋŋandu enkya insha Allah naye mbasaba mukeereko ssaawa 3 tubeere nga weetuli tujja kusoma ebiwera era seka arafa ebibuzo byo njagala byonna obiteeketeeke enkya kwotandikira biidhinillah ebifisse wano kwotandikira ono omukyala abuuza nti seka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ndoze naye era n'ekyo kibuuzo naga nti sheekhe nze mbuuza nti omwami wange bw'asuulawo obuvunaanyizibwa bwe n'afuna hakki endala mukolere ki mu kisenge n'ebirala? ekibuuzo kirimu ebintu bibiri okufuna hakki endala n'okusuulawo buki obuvunaanyizibwa. Amasuuliya buvunaanyizibwa bwa musajja okulabirira mukyala we oba tagikola ki oba tagiina era bw'agaana okukikola afuna omusango ewaani owa Allah tabaraka wa taala. Bw'ogaana olabirira mukyala wo Allah akuvunaana era wabeerawo sente ze tumanyi gye ziterekebwa amateeka g'eddiini gagamba genda ozikwateko ojjana. Ensonga ey'okubiri ng'afunye hakki endala. Okufuna hakki si musango naye omuntu afuna hakki endala amateeka g'eddiini gamugamba nti alina okubeera ng'atuukiriza obuvunaanyizibwa obw'eri hakki yakola ki eyasooka. Ensonga ey'okusatu mukolere ekimu by'omu kisenge n'ebirala bwe tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo kuba nabbi yagamba alayhi salatu wassalamu eno qaida y'abakulemberwa ffenna abakulemberwa ffenna nga waliwo omukulembeze oba abayina bakama baffe ffenna yagamba addu lhaqqa allazi alayk yali abuuzibwa ku bakulembeze bano nebeera qaida eri buli yenna akulemberwa addu lhaqqa allazi alayk gwekola ebikuvunaanyizibwa bw'oteekeddwa okukola bw'abanga bba wakulyazaamaanya bw'abanga omukulembeze wakulyazaamaanya wasalu llaha haqqak gwe genda osabe Allah ajja kumukamula mu hakki yagikuwa insha Allah kasito n'atuukiriza by'oteekeddwa okukola ki otuukiriza. Barakallahu fikum. Seeka essanyu terijja
lijja kujja mpola mpola inshallah. Assalamu alaikum. Olugero sinze nalugera bigwa byokya naye inshallah taala enkya seka agenda kukwata omuzindalo sawa 11 biidhnillah ayanukule ebibuuzo byaffe byonna eŋŋandu ku Masjidi Nuuru. Masjidi Nuuru bw'otuuka eŋŋandu awali eddwaliro libayita Mukono International opposite ne Mukono International, ku mukono gwennyini gwobaako bw'oba ova eno ku mukono gwennyini ogwa kkono omuzikiti guli munda ndaawo inshallah tubalinza abawali mutumaze obateekateeka. Njagala Seeka Nagwera abatolere ku salaamu awaali. Mujja kuba naye. Njagala Sheikh Abdul Sabur abatolere ku salaamu.